of your good heart, I want to thank you so much for giving me permission to give Honorable Nambooze money for treatment. Sebo owekitiibwa President njagala okwebaza tikula omutima gw'omulungi wakkiriza Speaker n'awa Honorable Betty Nambooze bakireke sente ezamutwala okumujjanjaba When emitala wa Honorable Nambooze said she was sick, you allowed me to give her almost 1 billion shillings. omubaka oyo bwe yakugamba nti mulwadde wanzikiriza ne muwe sente. Bano bali mu kuplaninga mbeera yonna ebatandikisisa wano olutalo batta abantu baffe. Kakati ayagala avume nze Nambooze nange mwanukule ave eri ankube. Then abantu bange basituka okulwana bafune we babatemulira. Naye nze ekivumo tekimenya gumba. Oba nfa andaba ng'andika kazi oba ndiki ekikulu kiri nti nze njogera ku nsonga ekwatagana policy and law ku ttaka. Era tajja kuntwala mu kiseera wadde kitono bwe kiti nze muddemu ekigambo ekyokumuvoola. Ye nze mukkiriza muwadde omukisa okunzivoola. Mukyala Anite nkuwadde omukisa onjogerere byonna by'oyagala. Naye ekikulu kiri nti nze neebukera ku makyanga siriiwo ebizibu by'abantu ba Uganda bijja sigalawo. Gwe weewuunye wane mukono walingawo abantu abayanirizanga mwami Museveni kize kitya nti kakati gwe oweeri ebupadde ng'osimanyiwa ebukeddeya govaayo okujja okwaniriza Museveni emukono ab'emukono abamwanirizanga families ezo ezamuyimirizangawo zaalagawa. Gwe yakava mu FDC juzi tonnaweza na myaka 5 mu NRM. At least officially tonnaweza myaka 5 mu NRM. Abayanirizanga Museveni emukono baddawa. Abamukubiranga enduulu. Abo abantu abamukweka mu biseera eby'olutalo kubanga mukono ono naye yali mu Luwero Triangle. Abo abantu abo bawayo ebyabwe abamwagalanga ennyo abamunoonyezanga obululu mu myaka gya 96 okutuukira ddala wano okuyita mu kukola ssemateeka. Families ezo zaddawa abaana gye bali. Naye kati okujja ne mukwata nga bwe nawulidde nti mwabadde kuno nga munoonya simanyi koositi 13,000. Can you imagine mbukubanga tutwala abantu b'emukono bangi etulageko ate twekwase Nambooze. Nze ne bwe munanvuma nze sijja bbanukuza bivumo kubanga nina ebigambo eby'amagezi eby'okubabuulira sobi ze mukoze eri abantu okusooka abanga ab'emukono ne bannayuganda bonna. Temulina ansa kyemwavudde mwekweka muzi. Twagala kanata, twagala sempijja. Twagala ttaka ly'abantu abantu bye mugenze munyigiriza ku ttaka. Mwami Museveni jjukira ekyalo kiramba kye wamenyawo wali ekitega ne mwekwasa mu Juma Seiko yakimenyewo n'ojjawo n'ogamba abantu nti otongoza bagenda kuzimbawo satellite city n'okutuuka n'olwaliro toyiwangawo wadde kakawiribalo k'omusenyu. Gamba otya mwana wa maama emundu zonna nga zitunulidde Honorable Betty Nambooze abeeyita ab'opposition okuli aba DF ne PF bamulumba kyokka ne NRM esinzidde naye ejjeeyo amaanyi ag'omubuto gonna. Kakati ffenno tulina enjogera egamba nti omuti oguliko ebibala bwe bakasukira enkonyogo. Honorable Betty Nambooze alimu omulamwa. Katugende ku nsonga. Honorable Speaker Anita Amongu, right? Honorable Speaker Anita Amongu, ebitibwa byonna mbikuwadde maama. Abaffe njagala okubuuza okusinziira ku bigambo bye wayogedde byesitagenda kuddamu. Njagala okubuuza Honorable Betty Nambooze muki? Honorable Betty Nambooze mubaka wa Parliament nga ggwe. Njagala okubuuza abasirikale ba agenti baani? Abasirikale ba agenti ba government. Honorable Betty Nambooze mubaka kitegeeza institution eri under government. Abasirikale nabo bali mu institution namba eri wansi wa government, whatever security agency mwe bava. Naye kimanyi obulungi nti government eyina obuvunaanyizibwa obukuuma omubaka Honorable Betty Nambooze.
kine waba ali mu parliament awo mu setteeserezo. Kakati njagala okubuuza olwaleero abasirikale abalina okuuma omubaka balina ku reportinga waani era ani alina okubawa orders. Kakati Honorable Betty Nambooze bw'aba yafuna obuvune nga yabufunira mu parliament ng'ate ali mu kukola mulimu gwe ogw'okukuuma ssemateeka w'eggwanga eno, kubanga alina okukuuma ssemateeka w'eggwanga eno ate n'ekirala alina okuteekamu ennongoosereza singa waba weetaagisizaawo ennongoosereza mu ssemateeka. Kakati tumanyi bulungi Honorable Betty Nambooze yakubwa abasirikale bwe yali agezaako okulwanirira ssemateeka w'eggwanga mu biseera byotugikwatako, era y'ensonga eyakubya Honorable Betty Nambooze. Kati Honorable Betty Nambooze waba yakubwa n'afuna obuvune bw'omugongo, obwo buvune yabufunira mu maka ge, yabufunira mu saaluuni wasibira enviiri, yabufunira mu lumbe, obwo obuvune yabufunira mu parliament. Era ani yamutuusaako obuvune obwo? Besides all that, ani eyali alina okuwa treatment Honorable Betty Nambooze? Kubanga ogezezaako tunnyonnyolo tugamba nti wakubira General Yoweri Kaguta Museveni essimu n'omusaba Honorable Betty Nambooze agenda ajjanjawe almost $1 billion n'emusaasaanyizibwako. Njagala okubuuza essente ezo zaali za General Museveni oba essente yali yamuwiwa musolo? Ekyo ekibuuzo ekisooka. Ekyokubiri, ani eyali alina okujjanjaba Honorable Betty Nambooze oluvannyuma lw'okutuusibwako obuvune obwo? Era bwali buvunaanyizibwa bwani okulaba nga Honorable Betty Nambooze ajjanjabwa n'atereera? Nze mbadde ndowooza bwali buvunaanyizibwa bwa gavumenti. Ekyo kyali kibakakatako okugenda okujjanjaba Honorable Betty Nambooze, kubanga obuvune yabufunira ku mulimu ogwo gwamulondwa okukola. Nze nno ngamba mwongera ate nakwerabisa bwerabisa, kubanga Munnayuganda yandigambye emyaka 4 lwaki parliament yandibadde ekwata almost $1 billion n'esindika Honorable Betty Nambooze New York afune obujjanjabi. Lwaki Honorable Betty Nambooze teyasindikibwa Mulago, mu ddwaliro ly'e Mulago, kubanga munne gavumenti enekoledde abantu ebirungi era emyaka 4. Honorable Betty Nambooze yandibadde agenda Mulago nga gye bamujjanjabidde. Bannansi mubabuulire nti omubaka wa parliament kimukakatako okufuna obujjanjabi kubanga balina parliamentary medical insurance. Oshuwuliriza ebyo mmwe mwabagamba mateeka ago. So singa Honorable Betty Nambooze obuvune yali yabufunira mu lumbe, yali yabufunira mu Nigina, yali yabufunira mu saaluuni, General Museveni n'akwata ssente ze n'amujjanjaba, ekyo kyandibadde kitegeerekeka. Ne Honorable Betty Nambooze wabanga obuvune yabufunira mu parliament ng'alwanirira ssemateeka, ebyo byonna mutugamba bya bwereere. Nsaasira aba PFF n'aba DF abasanyuka wano tuwali kipya. Honorable Betty Nambooze baba bamukwatira kawumbi ne bagenda ne bamujjanjaba, obuvune yabufuna akola ki? Ng'ate waliwo abafuna ssente ne ssente ne bazitwala ne bazirya. Fenga kakiiko kwe tusinziira ogamba kyandibadde kirungi kyetaagisa abantu musuukire okubaka sooka ofeewo ogamba naye bwe naavaawo ani anaasigala ng'akuuma kalulu kenkubye obutabbibwa. Ba agents we bali be bakuumi be baliwo ssebo omunyabo be baliwo, naye kusinziira tulabye nti wayinza okubaawo embeera ate egenda okukola ki okufaafaganya oba okutataganya obululu bwa agenti wo nga mukubyaganye nga mulwanye nga mwonoonye ebiri bali police station. Ani afiirwa? Kandi etiwo kumutanywa muyinza okusanga oyonoonye ebyogamba nti mukuuma nekifuula. Tugamba fenga kakiiko tugamba kirungi tusooke tukeyewaka police station tuleke n'abana batanalonda bajje balonde, naye ebiseera ebyokola binatuuka tugende tulabe okuwala kutya. Naye abantu bwe tulese mabega baani abakuumi we bali? Eteeka eryo ngambye eteeka ekizibu kiri kufa abantu
abantu bateeka bikiriza okusigala police station tweyisa tutya engeri gye tweyisaamu ekuuma esobosesa ebigendo mu maaso police station obutatataganyizibwa obwadde ekizibu kiri kufa abantu amateeka tegabeera ekizibu kubeera ku nnyeyisa y'abantu bagonda bwe bakugamba beera ku mita abiri njagala omuntu aveeyo agambe nti ffe tuwewamye ffe tukakasa ffe tugenda kulwana tetugenda kuleeta akavuyo tetugenda kutiisatiisa waliwo omwami eyangaamba yali alondera ebuzira mwaka 20 police station yali ebuzira bamugamba nti ogenda kulonda ekiri waliwo abavubuka bona batamye bwogenda eri bakutula erisu nga bakutiisatiisa simanyi omwami omanyi kyakola yagamba sebo nyakwata enyondo nengiteeka mu musawo yange yekooti era nengenda era onyagenda nyasanga kyekimu abavubuka baali wali nga besuddemu bonanga balinga ki bonanga batamye ng'enjuki biki nembagamba nze temunkwatako yajjayo ennyuma ngamba nze nja kufa n'omu nga temunankwatako kakati ekisooka obungi bw'abakuumi omanye nti tulina police station meka 5,7 eggwanga kati osobola kumanya nti mu kifo kino abantu bagenda kwekumamu omuliro oba bagenda okutandika okulwanagana tuteekeko security kalamu neffe tugamba nti okwewawola ebyo byonna kubanga mugezaako okutaasa embeera oyinza okubisanga ate ate wabaddeyo okutiisatiisibwa wabaddeyo embeera esobola okutiisa batanalonda wabula ebintu nga bibwatuka ekyokulabirako wabayo embeera bwetyo nga security negezaako okutaasa embeera n'ogiza mu nteeko ne batandika okusaba oba tiyagaasibwa n'ebirala kati omuntu atanalonda olowooza anaavaayo waka wanaawulira nga bibwatuka biri police station ate ebyo biri eyo tesikyateeza so tugamba that's why we are insisting and saying seek your is not for bad intention ebigendera byaffe si bikyamu oba ogezaako okukubira gundi akalulu oba okukwata mu kalulu kakanteti gundi ate nekirala tulina obuuma bwaffe obuuma bwe obugenda okutangira oyi yonna ageze oyi yenna agezaako okufuna obutayisibwa mateeka bubuuma ekyokubiri nga bwe ngambye buli kane alina aba agents bwe banaaba beewadde eyo ne baweereza ba agents kuli polling station mukubuulira teri polling station egenda kubeera n'aba agents bali wansi wa 20 teri kubanga ngwe bwekugambye ngu bakandisi ba president bali 8 ba agents 16 buli polling station buli constituency ojja kusanga ba MP balinga ekitono nnyo mu bataano oluddamu ba agents 26 of 30 agents are those not enough voter protectors and moreover they recognize the law in law. So let us avoid a situation that will bring about chaos and confusion, commotion and confusion and violence that may end up destroying what you think you are trying to, by saying you are keeping around, protect your votes, the votes of your candidate. You may end up actually destroying those very votes you thought by keeping around your guardian when chaos and violence erupts involving you and other people. Maze okufuna ensonga lwaki ngenda kukalonda nsigalewo. Ate kino kyentegedde kankibanyumizeeko katono lwaki abantu abasinga bagenda mu protest vote kalondo omala osigalewo nga bwe bagiyita. Nze nali natidde nga ngambo waayi jeno MK waba ayogedde awo. Ne kati ne mita 2 kyentegedde ntono. Ngenda kubeera mu mita ngezi katuwuliriza. Mbadde ku TV leero, TVM sigenda jogera kubaddeko programu y'ebyobufuzi. Omwami omu n'agambye bw'ati mu kulonda kwa 2021
eriyo omwami mu Western Uganda yagenda okulonda ku lunaku lwa president last year okulonda okukwaliyo nga 14 lwali lwa 5 nkujjukira bulungi kuba nali agent wa Kyagulanyi munnange omusajja n'agenda n'alonda akaluke yalonda yakawa Mugisha Muntu ku polling station kakati ye yakeerawo bamu kubasooka okukeerawo bwe yamaliriza n'agenda n'asooka n'addayo keeka n'agamba nja kudda akawungezi nga babala kati muzeeyi n'akomawo yakomawo tebannabala naye nga bali mu kumaliriza awo olwamaliriza ne babuyiwa ku gundi wali ne bagaa tubale ne batandika okubala ono Museveni Kyagulanyi gundi ono nga muzeeyi atunula munnange obululu bwaggwayo nga muzeeyi tebasomye Mugisha Muntu Gurigori nga tebasomye Mugisha Muntu true story omusajja anyumiza true story muzeeyi n'agamba linda waliwo kyesitategedde bulungi buno wano wetwalo nalondedde wana nakebera nalondedde wano nga walondedde wano keekana akantu konti nga n'ekigalo kisiimuleku n'agamba mubaze obululu mubumaze oba wakyaliwo obulala bwe muleeta nti buweddeyo n'agamba naye nze nalonze Mugisha Muntu nga simuwuliddeemu kale mwandigambye nti oba nalonze bubi ne kayitamu nti kano kadde ka Mugisha Muntu naye kafu oba natiikinze bubi oba ki kale kali spoiled naye ka Mugisha Muntu kabadde ka Mugisha Muntu teyakalabako muzeeyi yakola olutalo poliisi ye yamugjawo muzeeyi yakola olutalo omusajja anyumiza ne ngamba kakye neebuuza bwe babala ziba bokisi ndala baleetawo ndeete nti bwe batuuka okubala ze babala buno bwe mulonze ne babujja sikitegeera ne muzeeyi yakola olutalo na poliisi yamugjawo ng'atabusa afuuse ekizibu ne ŋŋambawo maze okufuna ensonga lwaki ŋŋenda kakuuma omanyi etteeka ligamba beera mu meters 2 ze fuuti nga 7 teeka abamu ab'electoral commission bagambye baveewo abalala ne bagamba kati nga jeno n'agamba mu jeno MK n'agamba mu tteeka abamu atone jeno n'agamba mita 2 asasibadda n'agamba mita 2 of course talina buyinza naye yayogeddeko ng'ow'amaanyi omuntu alina abagoberezi n'olaba Norbert Mao minister nga naye agamba mubeerewo ndabye n'abamu ku BNRM nga bagamba mubeerewo obululu bwaggwayo nga muzeeyi tebasomye Mugisha Muntu Gurigori nga tebasomye Mugisha Muntu true story omusajja anyumiza true story muzeeyi n'agamba linda waliwo kyesitategedde bulungi buno wano wetwalo nalondedde wana nakebera nalondedde wano nga walondedde wano keekana akantu konti nga n'ekigalo kisiimuleku n'agamba mubaze obululu mubumaze oba wakyaliwo obulala bwe muleeta nti buweddeyo n'agamba naye nze nalonze Mugisha Muntu nga simuwuliddeemu kale mwandigambye nti oba nalonze bubi ne kayitamu nti kano kadde ka Mugisha Muntu naye kafu oba natiikinze bubi oba ki kale kali spoiled naye ka Mugisha Muntu kabadde ka Mugisha Muntu teyakalabako muzeeyi yakola olutalo poliisi ye yamugjawo muzeeyi yakola olutalo omusajja anyumiza ne ngamba kakye neebuuza bwe babala ziba bokisi ndala baleetawo ndeete nti bwe batuuka okubala ze babala buno bwe mulonze ne babujja sikitegeera ne muzeeyi yakola olutalo na poliisi yamugjawo ng'atabusa afuuse ekizibu ne ŋŋambawo maze okufuna ensonga lwaki ŋŋenda kakuuma omanyi etteeka ligamba beera mu meters 2 ze fuuti nga 7 teeka
abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala neetaaze enamba yange yeeno eri 0707363711 nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go ebyo byokka bijja kummala nja kukulombera edduwa ojja kutereera olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.